Bannabitone ab'enjawulo bakungaanidde mu kisaawe ky'ameefuga Kololo mu kikujjuko ekimanyiddwa nga Uganda One Festival. Bano bawanjagidde Gavumenti okubakendeereza ku misolo egiyitiridde. Kyolekyo gavumenti egezezzaako era evaayo owankubadde enkola tennabantu eteekeddwa okuba nti yeekolebwa. Sako z'abafirimu ziba za sako z'abafirimu, ez'abayimbi z'abayimbi. Toyinza kumukwata ate nze n'oteeka mu sako ya poliisi nti sente nzikime mu sako eya poliisi. Ng'ezimu ku challenges kwe kutuuka ku bantu abawandiisi ba firimu abasinga tebamanyi nti ekibiina gy'ekiri. So omulamwa gwaffe gwabadde gwa kwesembeza tusobole okufuna abantu bajje bategeere. Tugamba naffe bwe muteekako essira ne focus tusobola okucontributinga ne tubeera cash cow ya obukulembeze ne economy ya Uganda. Omayo Robert nga yakulira Uganda Federation of Movie Industry agamba nti kino kikoleddwa okulaga eggwanga obugagga obuli mu bintu ebiyiye nga singa bannabitone bayambibwako tewali ayinza kusigala ng'anoonya mirimu. Celebrating Uganda One as nga wetuze wamu nga Bannabitone okulaga bye tukola n'okupromotinga culture yaffe. Get together tubeere n'eddoboozi limu. Bwe tubeera n'eddoboozi limu liba lyamuwanguka liwoggana bw'oyogera bakuwulira ate nakyo tukyerabiddeko. So kino kyakwikaraginga abali mu firimu mujje abawandiika tukwatagane kubanga tosobola kukola firimu nga tolina music, tosobola kukola music nga tolina visuals video. Ono era alaze gavumenti nga bw'eriko ensimbi zeebawadde okutumbula bye bakola. Etuwaddeyo kasente akatutandiiseeko okugenda okusomesa ku bya copyright tulabe nti omunnakitone afunamu omulimo gwakola. Kyetugezezzaako okuluubirira kwe kuteekawo platform ffenna we tusobola okwegattira nga ba creative arts. Ebbanga liyiseewo ddene nga buli oyogera entertainment oba creative arts omuntu alowoolezawo mu ndongo music naye twesanze ng'ate waliyo n'ebirala bingi nga bw'olabye leero mu exhibition. Akuliddemu enteekateeka y'ebikujjuko Sylvia Woli alaze ebibala bya Eyongere akakasizza ng'ensimbi gavumenti ze yataddemu bwe bagenda okuzikozesa obulungi. Gavumenti ebadde tetuteekangako ssente mu creative industry naye kati yatandise n'ezo 28 zigenda kuyamba especially zigenda kusinga genda mu circles. Kati circles ezo bajja kuba basobola okugenda ne beewola. Ogenda ne weewola ssente n'ogenda n'okola show yo n'okola ssente n'ofuna stock n'okola fashion nabikiso kigenda kuyamba bannayuganda okubajja mu bwavu. Buli mwaka abantu njagala abantu babeere nga basobola okulaba ebintu byaffe bye tukola Uganda. Ate no Uganda One Festival genda kubeera n'akatale. Buli omuntu aba aleese ebintu bye tugenda kuba tubayamba okuba trainingira tubakufunira obutale mu nsi yonna. Kyambadde Shaddwa Joshua yakusekidde eggule lino lwa KTV Amalindi.